kakati ogujjo nagujoininga kati awo wenalwalira mu mwezi ogwokubiri kati wenagenda ku ddwaliro nga bansaba insurance nga sina nengenda okuddwalira eddala eyo gye bankebeera omusaayi nenzire ewaka naye nga obulumi bweyongera ne banteekako ecupa kwolwo ne baŋŋamba obulumi bwe buneeyongera nkomewo olunaku terwakya nga nenzirayo ng'embeera mbi nentandika okusesema nga n'amazzi gakomawo nemmala ennaku 3 nga sirya naye nga tebalaba kintu kati baddako nali nkomewo omusawo dokita n'akuba essimu ku makya n'agamba nzireyo kubanga bazudde nga nina appendix nzireyo era kwolwo ennyini ssaawa 4 ne tuddayo bwe twaddayo ne bannongoosa. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. So bannayuganda mwenna abali eyo tubalamusizza kansubire nti banaye muli bulungi. Bannayuganda mwenna abali eyo tubalamusizza katusubire nti nno muli bulungi. Amanya gange nga bulijjo yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media kwensinzira n'embeera nga mbaweereza yonna gye muli. Tuli wano mu UAE tusinzidde Dubai sayo lwale tuli Dubai eno gye nabadde ndi mu kutalaaga ng'ate nkola deliveries eza Nyondo Glim ate gye nagwiridde ku munnayuganda munnaffe ng'ali mu mbeera etali nnungi ne mubuuzaako awo era yensonga lwaki nsazeewo mbeere ng'ate mubaleeterako nti however mbadde emirimu gyange naye ate kino kiri very important n'okusinga ate oba emirimu gyenkola kaŋŋambe olw'ensonga nti kino kikonsaaninga bulamu n'olw'ensonga eyo mukwano agenda kuba nga ate babuuzaako abeeyanjulire tumanye amannya ge nateera tube nga tuyitaayitamuko mu bulamu bwe mpolampola tulabe ekiyinza okuba nga tekiddako. Mukwano oba osembere kwano mu maaso katono. Dia tusanyusa okulaba just yongeza mukano ku ddoboozi. Nafuna obuzibu mu mwezi oguwedde obudde bwali bwa kiro ssaawa nga 9 nempulira obulumi nga buva wano mpaka wano eno naye nga ate neebaka ndi bulungi nga nva ku mulimu kakati ne bannongoosa naye nga sinagenda kunnongoosa nagenda ku makya naguma obulumi bwe nali nabo ne sibagamba naye ku makya nengenda direct ewa mukama wange kuba nali sibeera naye nga nina omutegeezaako. Ng'okola wa nkiyumba? Nali nkola part timing naye nga nkola training mwana okuwuga n'omusomesa. Kati bwe natuukayo
mukama wange nalaba embeera gye nali nansindika ku ddwaliro erimu kati jjukira nali sinafuna insurance biki byonna kuba nali naakajoyininga omulimu ogwo kakati ogugyo wenagujoyininga kati awo wenalwalira mu mwezi ogwokubiri kati wenagenda ku ddwaliro nga bansaba insurance nga siina nengenda ku ddwaliro eddala eyo gye bankebeera omusaayi nenzire ewaka naye ng'obulumi bweyongera ne banteekako ecupa ku olwo ne baŋŋamba obulumi bwe buneeyongera nkomewo olunaku terwakya nga nenzirayo ng'embeera mbi ne ntandika okusesema nga n'amazzi gakomawo ne mmala ennaku 3 nga sirya naye nga tebalaba kinnuma kati olwaddako nali nkomewo omusawo dokita n'akuba essimu ku makya n'agamba nzireyo kubanga baazudde nga nina appendix nzireyo era ku olwo lwennyini ssaawa 4 ne tuddayo bwe twaddayo ne bannongoosa naye kati omulimu nali naakatandika okukola ng'ate tebanampa visa kati ne bampa sick leave ya wiiki 3 naye ku sick leave eyo jjukira omuntu oba tokolera kampani oluusi toba ku gundi tobeera secure kati ku mulimu nenkola ki nembeera nga wenatuuka time ey'okuddayo nga mukama wange yateekawo omuntu omulala ng'omaze okuwona nga sinaba kutereera bulungi naye nga nsobola okukwasaganya emirimu nali sirinze gundi ya wiiki 3 kati mu kuddayo naŋŋamba nti nno agenda ku travelinga naye tekyali ndowooza kituufu yatyamu olw'embeera ndowooza gye wali oyitamu kubanga nali nkoze nannyo wakale omuntu wabanga mmanyi aba ndaba nga kusimwa omubiri gwange kaakati nembeerawo naye kati ekindeese ewa Nyondo Media nga neetaaga abawuliriza bonna mu nsi ez'enjawulo abali Dubai mmanyi n'abali mawanga ag'enjawulo nga bakulaba kuba ndabyeko abaana b'oyambako ne babayamba naye nange nenvaayo nga nsaba obuyambi omuntu oyinza obutandaba nti oba ndi ku kitanda naye ebifaananyi weebiri n'empapula weziri nti obulumi munda bukyalimu sina insurance baŋŋamba okuddayo ku appointment olaba omusawo kuba nafunamu blood clot buli woddayo kulaba omusawo baba beetaaga ki ssente of which missing appointments eziwera naddala eyo enkulu eya blood clot ngimisinze kati simanyi kiri munda then eddagala nalyo lya ssente waliwo meals ze baŋŋaana okulya naye nga ssaawa eno sisobola kukyewala kubanga ssente ezigula bye baŋŋamba olya tewali akasente konna ke nalina nakasipendinga mu ddwaliro nenteekako okukola sikaani oluvannyuma lw'okunongoosa mu ddwaliro eddala okubeera sekiwa nti ndi bulungi ebintu byange byonna mu ebiri nenteekamu ssente okukola sikaani kati wenzijidde ku Nyondo Media nga neetaaga abawuliriza bambi nga muyamba abalala oluusi tubeerayo eyo ne tutya oba n'oguma naye oluusi ne mulaba mulambo nga gwe guddayo ewaka kati nange nagambye kanveeyo nze n'akakasa abalala nti naffe abalala basobola otuyamba oba bye bagamba nti nno ki nti buli kimu kituufu kati zino ze mpeka ezimu kuzemira eza blood clot naye nga gundi ziri paketi 5 eno gundi ndala nayo ya ddwaliro eno si ya ddwaliro nayo ya ndala njagikuyitiramu kakati right now visa yange esigaza omwezi gumu naye ate nga neetaaga omulimu naye okusingira ddala nabadde njagala nsooka enzireko ewaka then oluvannyuma nkomewo kubanga era ewaka nzirayo lwa bulwadde nga mumanyi okulongooseza ku ddungu si kyangu then oluvannyuma nsobola okukomawo kubanga neetaaga okukola okuddayo nga teweetegese nga omanyi embeera y'ewaka ssaawa eno tebeera nyangu sigamba nti oba saagala kukola nedda naye kino kyajja nga sikisuubira ate mu kaseera akazibu nga nali naakatandika okukola ye mukwano
kati waliwo yogundi waliwo option yokulongoosa banongoosa basooka ne bakulongoosaako basooka kunteekako ecupa naye nga tekola obulumi bweyongera. Producer afano tunamalako batugendeko mu location endala. Abalabi baffe abalungi tusaba kuba kutusonyiwamuuko tukyusizaamu ku location n'ensonga nti waliwe tubadde wabadde webadde bireekaana bingi nga ate twagala amaloboozi gano gabeere nga gafunika bulungi nnyo. So Joani nga tulina kuproceedinga bazadde bo bali luddawa? Bazadde bange tebaliiwo. Tebaliiwo naye nga gye bali balamu? Tebaliiyo bombi baafa, maama ne taata. Baafa olina emyaka emeka? Maama wange yafa nga naakamala P4, taata wange naakamala P7. Kamala P7? Nga ni mu P7 ye. Olinayo omwana? Siinaayo mwana. Olina emyaka emeka? Mpezeza 27 guno omwaka. Oza 27 guno omwaka. Bakadde baabo we baafa ani yakusigaza? Wasigala naani? Nasigala ne brother wange. Naye ngeri gye waliwo nga bumanyi ebyafa abakyala olumu. Mukyala we kale ne wabaawo embeera eyaliwo awo. Ani yakuwa idea okujja ku kyeyo okunoonya ssente? Eyamba idea naye nakyagala dda naye ne banstopinga kuba nakyagala nina emyaka 17 ne baŋŋamba nkyali muto ngira nkyasoma. Then nempeza 18 era neninda kati bwe natuuka mu 2 awo nentandika okigobako mpola. Nalina emirimu gye nali nkola mu Uganda nga ntetenkanya ng'omuntu. Yes. Olinayo bakulu bo oba bato bo? Ninayo muto wange gwe nali mpeerera naye yamala senior 4 abadde yakajja wano e Dubai. Naye abadde yakajja akola ki? Ali mu gundi ali ku airport bano abatika gundi ebintu oba ngambe abatika ebintu. Omusala gwe guli gutalina kasente kamala kusobola kuyambako nga gwe? Sente ze bafuna ntono, zibeera ntono ddala. Naye nga gwe ekikulu ennyo kibadde osinga okwetaaga kiki? Eri yonna akulaba asobola okuga nti omwana ono kamuyambeko wano, kiki kibadde osinga okwetaaga? Nze kyensinga okwetaaga nga bwe nagambye nti njagala okukola naye mbadde njagala kubanga Mukama abadde akyanyambye nga visa yange ekyaliko wabaayo yenna omuzira kisa nsobola okusooka nenzirako ewaka naye guba mwezi gumu era nensaba nti nneme kubeera Uganda nga omanyi embeera yaayo. Wabaayo omuzira kisa nyambe njagala kuddako waka newe guba mwezi gumu naye njaba nteredde kubanga waliwo bye baŋŋamba obutalya wano ate ng'ewaka osobola obyetuusaako obolyawo nga bya bbeeyi. Saawa eno obeera wa? Essaawa eno mbeera Abu Dhabi. Nina omuntu anyambako gwensula naye kubanga yali aŋŋambye kampeeyo omwezi gumu. Omuntu oyo mukyala oba mwami? Omuntu gwembeera naye mukyala na mwami bafumbo. Mukyala na mwami bafumbo. Bebakusuza ssaawa eno? Bebakuwa ekyokulya? Terujja basanguza amanya naye mwena bayambako Joani ku kyensula n'ekyendya wadde ebbanga lye mwamuwa maybe namawombeera musobodde. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kale awo tukoowolera abalabi ba Nyondo Media mutubeereddewo mu bbanga ddene. Omwana yeetaaga air ticket abeere nga adda ewaka. Ekirungi kya byonna alina visa. Ebiseera ebisinga tuba tuweta abaana abagala okudda ewaka nga balwadde naye nga tebalina visa. So kiba kitusumbwamuuko naye ate nabadde mbayimirirangawo ne mbayamba natera ne badde ewaka nga twetaaga outpass wa pass out twetaaga kyo twetaaga kiri omwana abeera nga afuluma. So naddala abantu abawangalira Boston, USA, Canada, South Africa n'ensi endala zonna mutuyambye nnyo nga ffe aba Nyondo Media. Abaana bajja kuneeno nga beetaaga ndala oba okudda ewaka mubayambye nnyo. Eriyo abaweereza air ticket naye bamenezigano tukolerwa ensonga nti omwana aba talina visa nga alina okusooka okufuna outpass so nga ticket yeetaaga kufunira ddala wali eri abeere nga ate akola ki ng'afuluma eggwanga atambula agende. Naye omwana ono ekyenjawulo ekiriwo nti ye at least alina ki? Alina visa. So n'obeera ng'osinzidde yonna gy'oli
just noweereza air ticket gwe notuteekako ka message netukuweereza details ze oba netukuweereza passport n'omuweereza air ticket aba asobola okuba nga ate adde ewaka tweyanze nnyo banange tweyanzige tubaagala nnyo kubanga ekirala kyenyinza osaba abalabi ba Nyondo Media nti njagala okudda ewaka naye jjukira akasente konna nakakozesa mu ddwaliro njaba neetaaga okuddamu okutambula ate nga omanyi okutambula oluusi ofuna omuntu n'akuwola ssente ng'olina ozizaawo kati era njasaba abalabi mwenna oba oli mu nsi ki ne oba osobodde kunkwatako omukono kuba ndi muntu mukozi n'ontwala mu nsi yonna nga ngenda kukola ssente kubanga nyinza oba sina baana naye ninayo obuvunaanyizibwa kituufu ate era ojja kuzaala obuvunaanyizibwa obufune yes ate era neetaaga okukola nange mbeeko abalala benkola ki benyamba yes benkwatako kati bwensabira abalabi bwenna nti temukoma bukomi ku tiketi ne visa naye n'okunyambako okuddamu okutambula kubanga essaawa eno nina okuddayo mu ddwaliro okumakinga sure nti blood clot gye yenafuna yavaamu naye nayo yeetaaga ssente bodde Uganda yagenda okukwasaganyizako ku bintu by'eddwaliro brother mu communicatinga bwenzira Uganda kibadde kisinga okunjagaza okudda Uganda kuba abadde yakajja tanaweza myezi giwere ngamba brother wo yes oli omukulu nga wenkugambye so temukwatagana bulungi ye nga yetalina buzibu naye kati aba ayinagendera ku kyala kyagamba awo nkubuuliza nti singa obeera ogenze ogenda kutuukirawo era nagenda okuyambako ku bintu ebyo byokusula byakulya kubajjukira kuba tolina ssente n'ogenda mu ddwaliro omuntu agenda okunyambako nina muntu wenyinza otuukira gwe nayambako oko before yali wano eno n'addayo e Uganda yajja okundisiivinga mu communicatinga yes we communicate yajja okunyambako okundisiivinga kakati era ekyokulya era mba ninatetenkanya oluusi akasente akavudde wano nga nzize oba mbadde nako ku kyeyo kubanga embeera ya Uganda nga bw'ogimanyi ate n'oli namuyambako embeera gye yalimu teyali nnungi yali mulwadde kuyamba no kirungi yafuna obuzibu obutali bumu nga bw'omanyi embeera oluusi bw'ejja tutetenkanyaawo ne mujjanjabako nze nga sinafuna buno buzibu mpaka niwe yaddayo e Uganda omaze wano bbanga ki wano mazeewo emyaka guno gwa kusatu naye emyaka ebiri gyo sigibala kubanga mwegyo emyaka ebiri waliwo omunayuganda eyandeeta oba gwe nasasula n'antwala n'ansuula eyo ku gundi mwaleyini kati bwe yansuula mwaleyini teyafaayo kumanya kudda kulaba kikigenda mu maaso nembeera ku office bino ebagamba okutunda kangambe yantundayo ye naafuna ezize buli we namukubiranga n'abalala baaliyo tuyamba nga tayagala kumanya kati ate nga ssente zetukola baziwa ba office eyo teyali registered nga tebazituwa kuba abana bangi abayisemu eyo embeera naddala alayini kumala bbanga ki okumala omwaka gwali gumu n'ekitundu nga ssente z'oba okola yes nga bali bazitwala olwo nga bawa nsonga ki bakuza ne ku office nga balaba visa ye natera okugwako ne bagamba ba office nti ssente zeokoze zigenda okyusa visa naye ekyali disappointed gyendi mukama yanyamba nenzirukayo nengenda mu kooti nali mugezi nempitira mu kooti nembasinga nenfuna akatabo kange naye kati okumala okukafuna ngenda okafuna nga mulimu overstay nenzija olwo nga nvuddeyo nziza Abu Dhabi ngenda ku migration ya Abu Dhabi nga bangamba overstay ya myaka ebiri era empapula nziina wano zezirudawo zina zimu kuzaagundi kooti ne poliisi eza overstay mweziri byazikulaga kati nentuuka wano ne bangamba nnakudda alayini ewali migration kuba gye nali nenzirayo mu Desemba ono omwaka oguwedde akasente ke nali nkuŋŋanyizaawo nga omanyi n'okolayo part time n'okwebeezaawo oba tolina kyo saving kekanyambako okukola ku overstay nokyusa visa ne wabawo n'omukyala yali mu South Africa nga muddugavu yanyambako
nampaayo sente ezanyamba okyusa visa kubanze nali so eno gwe eza overstand yazisasula niye zikiryalinga kubanga emyaka ebeera nnene yali nene naye mukama yanyamba wenatuukayo nembalaga visa ezasembayo naye mukama oba nabo yabakwatako simanyi kubanga natuuka nga bakebera nga visa zenina ziraga overstay wemba nina nnene eyinza ba myezi nga 8 naye ate mu system nga mulaga nti visa gye nasemba oba nayo visa gye nayingirirako yes era nalwawo kesaawa nga 4 naye olwamala ne bagamba bajja kumbulira sente zenina osasula ne mbasaba appeal mu kooti bansalireko bwennyini awo then wiiki eyaddako ne bampeereza message ne baŋŋamba ngenda sasula obukadde bwali 2.5 ey'omukwano kati ng'ogyeko ziri z'osasulayo wali nga wakagenda okwebuuza overstay gy'olina kati awo wenaviira mu overstay nebana oteekamu visa kale ogambye visa saawa ene bulako omwezi gumu ebenge eggwako omwezi guno gwe tulimu gwennyini gwebulako okubanga eggwako so tukoowola abalabi baffe abalungi ba Nyondo Media omwana visa egenda kugwako guno omwezi naye yonna gy'oli gy'obeera osinzidde naye tukuwa passport eno obeera ng'ate otuteeramu air ticket abeere ngadde ewaka ebisigadde tunaabiraba ne bana bazze ewaka yenna muzira kisa asobola okuyambako omwana ono bagendako mu nsiwa bagendako wabeere nga yeebeezaawo jjukira nti mulekwa kubanga muto maama yaffa taata yaffa embeera osobola okugitegeera so abaddewo nga letenkanya ate nga bwaweerera mutowe bwayambako mutowe naye ate ekintu eky'obulwadde ekyamugwiridde kisobola kwebeereka abaana bangi batufuddeko kati nga sofi wumula mirembe n'abala bangi nnyo shami muwumule mirembe bafiiridde wano wennyini naye nga tetumanyi kigenda kuddako oba nasobola n'okudda e Uganda oba tebasobole kudda Uganda kyonna bunaabeera busobozi bwa Katonda naye nga tusaba nga abaana bandi bakyali balamu batya nnyo zi kamera okujja ono mwana yankubiddeko esimu yangambye Rozet nakulabyeko ng'oli Abu Dhabi nakulabyeko ku status nami nakulabyeko ku gundi ng'oli Abu Dhabi ku Facebook so mbale nange njagala mbeere ng'ate nzija kuyitiremu ekigenda mu maaso nange tho ntya kamera naye sina kyakola kubanga nawe naagitya ng'obulamu buli matiga ninde kufa ate batandike kutya ku kamera nti nafudde so omwana yeewaayo najja mu kamera tusaba mwena muna abalabi ba Nyondo Media tubaagala nnyo kubanga mutuyambye nnyo mu bintu bingi era tusaba omwana ono era nabasobodde okumuwa ya tiketi omwana abeere ngadde ewaka mwatuyambako ku bantu bangi nnyo Kanyike yagenda n'abala bangi nnyo Babura naye akagenda ono omuwala gwe bali bateka mu bintu by'abamalaaya omwana ye atambula nadde ewaka era lwa buyambi bwamwe na busobozi bwamwe so ne kwono kyemanyi mujja kutuyamba nange nziramu amaanyi okusinkana abaana balina okuba miitinga tho mbadde nyinako leero gye bagenda okutwala samoya ne wangambidde nti ajja ngambya let me first attend to her kubanga kirimba so kisanga any other time ate nga muzizaamu amaanyi nti bwendeta abaana bali nga bali staka mubayambako oba oli awo nandi bali nagwamu amaanyi nga wemba tabasigala bwawo nga tebadda waka nga tebayambiddwa nandi badde nzigwamu amaanyi nti nange singa naye nyina obusobozi nga asobola okuyamba abaana banene nandi badde nga nkyeyimiriranga mu booli awo nga sibahalina mu kamera naye ensonga lwaki mbayita mu kamera kubanga nze amaanyi ago wengajja naye nga sirina maanyi mu nsawo ba financially kubanga nyambako abaana baneeno so kakati Joani kalogeza okujja omukyala omugambye nti ngeze kugundi ku Nyondo Media bwobeera mugambye ate balina buzibu tebalina tabu nakyo takugambye nti ate tetwogerako tebalina buzibu lwakuba nti ekisinga obaluma nti okubanga mbale nina okukola okwebezaawo nga ngenda sooka nzireko ewaka ate n'ekirala kyembadde nabidde okubagamba nga sinabalwala nali regisitaringa ng'omuntu yenna omugezi nga nakwata akasente ke nalinawo ne ndiregisitaringa kusoma wano ogenda kusoma ki nali ngenda kusoma assistant nurse naye nga nsoosa caregiver kuba kuva buto essuubi lyange yali mu kusoma naye nga omanyi nga tewali support wakoma mu kirasi ki nze namalako senior 4 maama afuye tafudda niye lyakuweera by then sister waliwo sister wange yali tanaba naye kwetengeera bulungi nga nyambako nga nange bwenkola nga weneyembako so kati oby okusoma byakomawa kati awo we nali nakoma ku myaka awo nga ndi mu 2 ngenda mu 21 we natandika okuyiyiza okukola ku bya passport ebiki nga omanyi akasente nga okakuŋŋaanya mpola nenkakuŋŋaanya mpola nensobola okukola ki okunoonya ak'okuteekayo nga omanyi ke basaba okuyisaawo biki n'otambula actually waliwo omuntu gwe nasooka okukozesa naye nakola ki
n'akalya kati nga nina okuddamu okunoonya akalala. Yes. Kale bannange tweyanziza ndowooza tugenda kukomako wano eno ebisigadde tujja kuba nga ate tubabulira ekigenda mu maaso naye nga omwana muwala ate embeera gy'alimu maama taliiyo tata taliiyo emyaka gikyali mito naye nga ate yalwadde. Bannange bannayuganda mweneyo gye muwangaalira mbadde mbasaba ekintu kino nti gwe wonna gy'oli tosobola kuyamba abantu bonna n'obamalayo naye ate dibeere nga bbanja gy'oli nti wobeera nga olina omuntu gw'olabye si bonna nti ogenda bayamba kuba kati tweta abantu ab'enjawulo mbasinkane bangamba Rozet mpa platform ngambeko eri abantu kyempitamu bana sigenda gaana ate nga bana bano sibajjako ssente sikola ki wabula nti bannayuganda bannange ate nga mbeera mbalaga mu muyimirawo ne bayambako so yonna gy'oli at least kyetekemu ng'ebbanja ogambe nti buli mwana gwenda ku Nyondo Media at least omwana gwe nalaba nti nja kuyambako kyonna kyembeera nsobodde si bonna naye buli omu yonna gy'obeera osinzidde ekintu kuyamba gubeera mutima so ate Katonda yatuwanga engalo zo tezenkanankana era alina ensonga lwaki nti ono omwana ali mu mbeera bwe teteesobola nga ate gwe gy'oli osobola okwesobola n'olwensonga eyo tuduukire ku baana baneeno bannanga budabbi nkyalimuuko mikwano namwe n'abali mu mbeera obanga bweti yonna nkyaliwo nabona abagadde revaries zammwe eza Nyondo Glim mwendi mikwano munsupportinga nange mbanziramu amaanyi oba oliawo nandibadde nga ndi ebo kuyambako omwana nabeera nga addayo naye nga tujja kulaba byonna mukama yagera mpozi na layini mwenna mwengenda kujja olunaku olw'enkyana yonna gye muli bannaye mugende nga temasomere nga munsupportinga Nyondo Glim products tulina bingi nnyo mpozi namwena abaana abasinga abantuma ne banga Rozet ndi mu kiyuma nti banzikiza kufuluma njagalayo ku matooke njagalayo ku kino njagalayo ku kiri bintu ebyo nabyo mbayambako ne mbadelivaringira so n'olw'ensonga eyo musigale bulungi atakuumira mpeera abatukuumire kozi njagala kutwala omukisa guno okwebaza omukyalo ono Nyondo Rozet kubanga nali nayogerako dda naye muntu mukakamu singa abannayuganda bonna batubeera bwe tuti singa twesiima kuba tosobola kugamba nti oyagala nationality endala ng'eggwanga li tolyagala nkwebaza olw'omutima ogwo kubanga si gwe mukulu ennyo naye ate omutima ogwo olina mulungi neneebaza n'omukyala kuba nkufollowinga maama Dubai waliwo n'omukyala omulala erinnya ndyerabidde gundi Irene Chaladoni yes mbeebaza abakyala abo waliwo ekintu kyemukola you inspire me kubanga ekyo kirooto kyange kuva muto mukama abawa omukisa n'abalala besoogeddeeko mwenna amina okusibulako mbadde nsibudde naye tekijja kulaga buvunaanyizibwa oba bugunjufu buteebaza ate omukyala amanyikiddwa nga nakazibwe Juli ate nga awangalya waneeno Abu Dhabi omukyalo yanyaniriza bulungi nnyo era kuza accommodations ze oba ezimu ku accommodations ze mwensula oba mwenasuze mukyala neyanziza nnyo balinyo badde kuva wenatuuse kuva ku kyanca kya misana kya ggulo Juli neyanziza nnyo neyanzege ate nga ku Facebook akozesa ayina manya gakozesa ku Facebook Juli akosa manya ki Simple Girl gwe naagala okumanyako n'ebisingawo akozesa Simple Girl nenga mukyala mulungi wa buvunaanyizibwa mukwano gwondaze muno mu Abu Dhabi kigenda kunkakatako okuba nga ate nkomawo ever what always forever and ever again so neyanziza nnyo mukwano neyanzege ate nga bambi alina accommodations ennungi gwe naagala wakusula oba yagadde butanda kyonna kyobeera oyagadde kusulako mu hotel oyagala kitanda single bed oyagala deka oyagala bed space oyagala partition kyonna kyobeera oyagadde enamba enja kuba ngiteekakaawo oba osobola okumunoonyako ku Facebook Simple Girl ate obeere ng'omanya ebisingawo Juli mukwano gwange nkweyanziza nnyo byonna byonkoledde mukama abakubalira webale nnyo badda nakuwagira ate Nyondo Glim products mukama akuddizeewo mpozi ate ne driver wange sijja kumwerabira kumwebazaako naye nga ye Rayani muno mu Abu Dhabi amanyimu bulungi nnyo so atambuza ebifo ebyenjawulo ate nga driver mulungi nnyo gwonna abali muno mu Abu Dhabi ngwandegadde okuba nga ate otambulako naye osobola ogenda maaso nobeera nga ate omweyuna olunaku lwaleero satambule na wiiki Abu Dhabi wiiki namulese ewaka nga kwasaganya emirimu emirala era nga ate Rayani yabadde ku kamera tweyanziza mukwano kazi ono bakyawo batya Kalidia Albertini so weewo gwe nawuna bayagadde okuba nga oyagala okusula bulambalamba ojje mu bantu bano beesimbu atakumira mpeera abatukuumire
buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 9 oba plus 9 7 5 8 9 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe nali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya banga ki, onoonya nnaku meka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speedy Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos Stroke Danger. Ndi wano batusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwana nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda ngo bate wasiko ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja n'ab'ekyogo, ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi mwola mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze ebyo sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki, n'okwataka olive oil, n'otabikamu akadagala kano katini, n'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo? Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma, bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene, ate olubuto lunnuma, ndwala enjoka, sibitegeera. Olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwaka bode nga akange. Ondaba? Twina eddagala lya buli kimu ky'oyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo. Okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli w'omalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi. Okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira, n'oteekamu ekyogo. Toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no. Okwatako ekisaanidde
n'oteeka mu mazzigo n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tulina sabbuuni ono tulina n'ebizigo byaffe bino. Oyina embalabe. Sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba. I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya weekute nnyo oba weeyonoona. Oyina embalabe kwata sabbuuni ono omunaabe mpola weeweeta bwe weesi lususu mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde okwata ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona. Kwata ebizigo benga massage ng'omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gwo oyagala okuzza obuto ng'omaze onnaaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi kino kya layisi kino kikola kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka, togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sirina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize bizigo naye nga naabye. Feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli we nnaaba ne neesiga bino ebizigo olususu luweweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open. Olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano wummula bulungi gwetereera relax. Ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu. Olususu still lugenda sigala nga luli smooth nga lussa bulungi ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe. Nsaba mutuwagire musobola subscribinga ku Nyondo Media ne mulaba products zaffe. Enamba yaffe y'essimu yiino gwayagadde okola order tusobola okudelivaringira okuba bukubi ku nnamba eno Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetagidde. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media eli wamu naawe.